injustices zisusse mu ggwanga era tetugenda kwogera mukwano. Tujja kwogera nnyo bintu nga by'amateeka. Waliyo n'abavumi yamanyi nnyo okuvuma kuwemula, she's filth. Kiteezi ennamba ejjudde mu kamwa ke era mwalabye ye byaleese byakuvuma. Naye munnange nababuulidde nti ebintu bya bbeeyi bigenda kuba byangu. Bwe muba mukyali n'omuntu avuma abantu atiisatiisa abajulizi, ebyange mbagamba mateeka era mwerabiddeko. Waliwo munnaffe Fullfigure amanyi nnyo okuvuma abantu, yagenze ayimba nti tumuleeta alugaaluge, naye omuntu baamuleseeyo. Ebintu bya bbeeyi si byangu. Kye bataababuulidde ngenda kukibatottolera mu tebaababuulidde lwaki bbeeyi baadisabidde mu high court ng'ate omusango gukyali mu magistrates court. Tebaababuulidde naye Sedoko yabadde mugezaako teyakabagambye. Tebaababuulidde lwaki bbeeyi baagisabidde mu high court ng'ate omusango guli mu magistrates court. Mu mateeka g'e Uganda, serious offences nga rape, nga murder, nga defilement, bail tebazisabira mu magistrates, bazisabira mu high court. Be sensitive and be mindful of the fact that mukyali mu musango era tuli wakati mu musango nga guli serious. Nga ne bail we okugisaba ogisaba mu high court, bwe bagikuuma ojulira mu court of appeal. Ebintu si byangu, ebintu si byangu. Tubadde tukyali ku bwambuzi kwasantamu embaata n'erinnya ebbaati. Masaka wano Mukako secondary school ate teacher teyakutte wa myaka 12. Naye ne bwe munaakwata nga buli lunaku mukwata tujja basiba. Ne bwe munaasalawo nti katika mukwasibaana nga buli lunaku mubakwata, amateeka gajja bakwata. Munnange tubadde tukyagaana enkima okuzannyira mu mazzi. Ate nzikiriza nga Hajji Ali alabika koozi gy'aliko ya mwana we. Wadde nzikiriza nti I see a sort of truth mu byayogera. Kyokka ate nagambye nti ne bw'aba Hajji, ne bwe baba bagizibe, ne bwe baba biki, famire ye nabo tebatiisibwa. So nze navuddeyo because I'm a lawyer, I have all the rights as an officer. By the way, all lawyers are officers of court. Mani mezayi, buli lawyer mu nsi muno, neeyo mu Sweden gy'oli, I am an officer of courts in Sweden. Kubanga amateeka agasomesebwa Sweden ge gasomesebwa in all Commonwealth countries, including Uganda. So I'm an officer of court anywhere I go, whether in Kampala, whether in America, by virtue of being a lawyer by profession. So navuddeyo kulambika discipleship nti bannange temwenyigira mu musango kusukka we mwina kkoma. Mugenda kukola subjudice, mugenda kukola contempt of court, mugenda kukola threatening witnesses, egyo gyonna misango bajja kubasibira bwereere. Simple K yagezezzaako okutuukirira offices ku nsonga ze because omukyalo oyo Fullfigure yakola ebikolobero bingi ku mwana oyo. Omwana yajja ng'alina ennyimba ze z'ayimbidde President Museveni n'atomera omukazi, oli namuganja zikutwalirayo. One thing led to another, ebyo byabwe ne bagenda mu mukwano. Omukyala n'akulaga nti bwe yazaala omwana n'agaana omwana okumulabako. N'agaana omwana okumulabako, omuvubuka n'avaayo ng'akaaba amaziga mangi, n'amutiisatiisa, n'amusiba, n'asiba ne maama we. You know, there's a lot of injustice out there. Abantu abamu bali so good at selective pretense, at selective display, at ostensible display of sympathy. Naye ng'ate waliwo behind scenes ebigenda mu maaso ebibafuula extremely questionable. Kiteezi ennamba ekutudde mu kamwa mukyala Fullfigure, you have a lot of filth in your mouth. Tofaayo oba olumbye mwana oba olumbye kikyova olaba nti n'omwana, the subject matter of this case Nisha, walina okumuwemula ngamba oyo bwe tulabanga omukulu alabika akola na kino muli
media alabika akola nakiri, because you know that's who you are. You don't have a family, so you don't value families. Bwe walinga olumba Catherine Kusasira ng'olina okuvuma omwami w'Esseruga, a very quiet man. Buli bw'olumba Justine Nameere olina okulaba nti ovuma omwami we mwami Nsubuga. But guess what? Mwami Nsubuga is a young man who is married to a lawyer, a senior presidential advisor, the youngest in the country. Senior presidential advisor, the youngest senior presidential advisor. He is married to the youngest TV owner. Bujingo sente zasasula ku UCC as a license holder for TV. Justine Nameere Nsubuga naye zasasula. Annual license fees zasasula nga broadcaster. Justine Nameere Nsubuga naye zasasula. You're in the league of the people I employ. Naye omumwago n'obwongo bwo combined tebisobola kukutuma kwepimira. You are lost. You are diabolical. Oli muntu ali extremely evil. Families don't make any sense to you. Chobola banti bw'ovuma omuntu immediately olina okubuukira family ye, because you don't have one. When the sun goes down, ng'abantu tugenze mu bikuba by'abaami baffe, when the sun goes down, when we are home hugging our children, nga tetukyali mu byabitiibwa, mu bya convoys, mu bya ki, mu mirimu gye tukola, abakola mu maduuka, abakola mu ki, nga now we are just with our families. Guess what, Fullfigure? You have nothing to go to. That's why you don't value families. That's why osiba abantu n'osiba ne bamaama baabwe. You have no soul left in you. Hamis Chibondo oyagala nnyo okumuyisa mu kamwako, but guess what? Hamis tasobola kwogera ku linnya lyo kubanga ali muswaza. You are filth. Abantu bawesibako maama Fena wamwesibako mbu akututte Dubai. She was also in Dubai at that time, but she didn't appear anywhere with you kubanga omuswaza. Abantu abo Hamis akugulira emmere. Hamis Chibondo akugulira emmere Fullfigure so that tomuvuma. Tebakuwa because they expect any value from you. They don't expect any value from you. Bakuwa oleme kukuvuma. They give you shut up food. They give you shut up pocket change. They give you shut up favors. People don't give you anything Fullfigure expecting any value from you. They give you to shut you up, to shut your filthy dirty mouth, so that tovuma family zaabwe, so that tovuma bakyala baabwe. Era Hamis Chibondo bakimanyi nti that one fateful day wali kugamba nti takyalina sente zakukuwa, ojja kumuvuma, ojja kumuwemula. That one fateful day NRM bonaga nti tewakyali sente zakuwa, era ebiseera bingi ozenga ovuma NRM. Whenever there's a delay in your salary, whenever there is what, you go on rampage. I'm not like you. That's not the NRM I know. I am a daughter of the revolution. I am a human rights activist. I am something before I became a senior presidential advisor. I am a lawyer. Lawyers have watched with disgust Fullfigure nga otaganjula omusango. Omusajja oyo Hajji gwe weefuula nti owagira kijja kuba kya nnaku nnyo singa teyazza musango ogwo. I don't see chances of bail for him. Sadly baba balowooza yakutuma. I don't see chances of bail for him. Ntiisatiisa gy'otiisatiisaamu omukazi n'ovuma abantu, n'ovuma the minor who is the victim in this case. I don't see it. I didn't see it today. You gave all sorts of excuses. It's not coming until you stop threatening witnesses. Otuula ku salt media n'ovuma abantu. Bujingo yayagala dda okukubo. I know salt media. I interacted with Bujingo. I had a brief knowing and, a little bit of a knowledge of salt media. I know how it works. Bujingo ne makula bayagala dokugoba ku TV eyo Fullfigure. Naye bakimanyi nti we bakugobera ogenda kubavuma, ogenda kubawemula, ogenda kubaweebula. So Fullfigure, if you're not a value for value person, I'm a value for value kind of woman. You, on the other hand, to shut you up. So sigenda exchanging nawe mwami Nsubuga mwami wange yaje. He proposed to me in a very beautiful proposal. Very beautiful, at one of the best hotels in town. Abantu bali bamanyi erina bwe Omono Hotel. He went ahead and did a very wonderful kuchala.
Catherine Kusasira and other presidential advisors and supervisors and assistants baliyo. Italian ambassador yaliyo. But Honorable Frida Ruiga baliyo. We were there. My husband was very clear, don't bring that filth to my functions. And so many of our guests said, omukazi wetwokireeta. Banga bw'omuleeta, we shall not come. Era wankubira essimu Fullfigure n'agamba nkunyigidde lwaki tewampise ku mukolo. And I said, I'm sorry. Because I don't know how to lie. I didn't have, in reality, if answers and I know could damzali so big, they would be depressing for you. But yes, my guests and my spouse. I live in my family. So nkulaba onumba olumba omwami wange, but that's what you do. Yes, this is all you can offer. That's your table. Filth. That's you. Tulina ochaman, same game plan. Bere wa Bobby, vuma president ne family. Bere wa president Museveni, vuma Bobby ne family yo bawebule. Justine akugambye va ku Hajji Zura, muvumo webule omwami we, because you have no family. Tujja kugenda mpaka mu PSU ekwasa police empisa. Yonna gye wanyigiriza omwana we, that DNA will be done, whether you want it or not. Don't disrespect the law. Don't undermine people. Njakuleka nga nkugamba mukyala Fullfigure, never underestimate the power of what you don't know. Tonafuyanga nnyo ebyo by'otamanyi. Never underestimate the power of what you don't know. Lowooza nnyo ku maanyi agali mu ebyo by'otamanyi. So, nze bwe wanvumye n'ofulumya ne vidiyo yo bambi nalabye nga co-host w'omukulu Nsubuga agezaako okusitoopinga nedda ebyo tobikola byo tetubikkiriza ku sheeno. Basembuga bonna baayonga dda naabo baayagala dde obaviire ku sooti naye buginga atya kintu kimu Fullfigure olunaagawo ojja muvuma omufiireko bufiizi ne mukazi we ate nga musajja wattu. Anyway, naye nga nze ebyo nabadde okusingira ddala ate nabyo mbisuubira. Nabadde mbikusuubiramu. I was instructed by my very smart and handsome husband obutakuddamu. He's a very brilliant man. Yangambye nti gwe Fullfigure musomere kimu kyokka bantu kye bakugambye. Abantu bye bakugambye byokka by'oba omusomera omuddemu. Comments zabaddeko over 1,000, about 1,400. Nga zonna zoogera ekintu kimu. Simple K. So, gabookera ku makya, n'ovuma ono, gwe wafumbirwa kino, gwe wawasa akakazi kaliwe kati, gwe oli bwoti ne bwoti, gwe. Simple K is there, somewhere around the corner. He's your truth, and he will haunt you, and he will see you soon in the legal realm. He will surely see you soon. Nakulaba enkya mu office of the president nyongera okukoola Abanayuganda okukuuma abaana. Fullfigure alina okutegeera ekintu kino wammanga nti olwaleero Justine Nameere bw'aba alina point gy'asooka okujayogerako asaanidde okusooka ojjuwa ekitiibwa okusooka omuwuliriza n'alyoka amwanukula. Olw'ensonga Justine Nameere alina kutula na bujingo oba batesa ku bya TV. Kitegeeza Justine Nameere abeera mukama wa Fullfigure. Abeera mukama we anti kubanga bayita abakulembeze ba TV abalina zi TV awutula ku desk ezo baga ndi n'abakozi ba TV National Broadcasters Association now webale nnyo bo balina ate abawuli abaweereza ku TV batula mabega ate abalabi ne basembayo abakozi abasooka mu maaso ba director ba CEO ba TV abaddako babeera bakozi abaddako fe abawuliriza. Kati so ekintu kyonna ky'oba oyogeddeko alina kusooka kuwuliriza naga nti agambye eki kubanga oli mukama we.